Kaakati njagala mulabe kye bakoze Kadaama ono. Bamusaze ne bamubaaga omanyi bwe babaaga ente oba embuzi. Bamubaaze ne bamubaaga ng'embuzi oba bamuggyeemu biki teri amanyi. Kadaama ono ali mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Oluvannyuma lwa mukama we okumutwala mu ddwaliro ne bamulongoosa, abasawo baamutunze kifiiriza. Omanyi kye bayita kifiiriza? Baamutunze kifiiriza. Baddidde obuuma buno bu stapling machine buno obunyiga ebibuuzo bwe baagiranga obunyiga ebibuuzo ne babugatta bwe bati. Bwe banyigisiza olubuto okwegatta okuva eno wansi mpaka eno waggulu kuba baamusaze bulamba bwe bati. Bwe bamaze okumuteekamu obwo obuuma nga bamusibula bamuzza waka wa Muwarabu boosi we. Abadde ewaka ng'afa obulumi n'agamba boosi we amukwata amuzzeyo mu ddwaliro bamuggyemu ebyuma ebyo. Boosi we yagaana. Boosi we n'agamba tagenda kumuzzaayo. Yalabye takyasobola kukigumiikiriza n'agamba boosi we amukwata amuzze ewaabwe gy'aba afiira, gy'aba apookeza n'ebirwadde bye. Mukama we teyabadde mubi ng'asalisa tiketi nga Kadaama ono addizibwa waka. Essaawa zino ali waka waabwe. Ebyuma ebyo yagenda nabyo. Oba baamuggyamu eby'omunda, oba baamuggyamu biwoowoolo, oba baamuggyamu nsigo, naye tamanyi. Ne mwenna ababeera e Saudi Arabia temukkiriza kubalongoosa ne oba owulira ki ekikuluma. Bano abantu ebigendererwa balina birala. Toli mwana waabwe, toli anko waabwe, toli sisita waabwe, toli ki. Tebakulumirirwa. E Saudi Arabia you don't matter. Ekisinga okuba ekikulu ggwe. Kusalawo okwo mulina okuba abakambwe ku bulamu bwammwe. Njagala nsooke nkutuuseeko ebisinga ku mboozi gye mbawadde Kadaama ono nga batubuulira ebyaliwo byonna video nkusaba ogimpireka like etambule tuke ku buli muntu video yino. Baanamma mwana muwala oyo mumulabaawo baamulongoosa ne bamutunga ebintu bye baamutungisa tebitegerekeka oba byuma oba ziringa buno bu stapling machine bu stepo buno bwe bateeka mu bitabo oba bikisi kitegeera na butegeezi naye ali mu bulumi obw'ekitalo era alaajanira abantu kumufunira ddwaliro dungi gye basobola mutwala bamugyemu ebyuma kuba abaamulongoosa baamulongooseza Saudi bakamaabe baagaana okuddayo mutwala mu ddwaliro okumuggyamu ebyuma ebyo paka we yalaajanye bamugulire tiketi bamuzze ewaka ne bamuzze Nairobi. Kati ali eyo apookya na kiwundu takyasobola kutambula ebintu mbu bigira biyingira mu nnyama naye nga buuma buyingira wa mu nnyama. Bannange guys nze navayo ne bagamba wano nafuna gallstones ne bantwala mu ddwaliro ne baŋŋamba baagala kunnongoosa nagaana ne mbabuuzayo munannongoosa ani agenda okukola emirimu ani agenda okukola emirimu kuba mba nina oyiwummula emyezi 2 nga sikola ne mbagamba nze sigenda kukkiriza kunnongoosa era nagaana neŋŋaanira ddala era tebannongoosa ne bankomyawo ewaka ne nkubira omusawo e Nairobi eyo nambuulira ekyokukola era we nagoberera bye yaŋŋamba okukola gallstones zawona saddamu kulumizibwa nga we nali nnumizibwa oba okiwulira. Bagenda kukutwala mu ddwaliro bakulongoose nga we baagala bamale bakulekaawo bafune omukozi omulala oba okiwulira nga bo tebaagala kumanya. Kati mukazi wattu ali kutoba na byuma bye baamusiba mu lubuto yalaajana n'abagamba bamuze mu ddwaliro bamugyemu ebyuma mbu n'abasawo baagamba ebyuma tebirina kuvaamu ebyo. Takyasobola kutambula wadde ebigere mbwe ebiwera 5 n'okuyimirira tasobola aba awulira obulumi. Bamuzizza ewaabwe kati abeewaabwe be bali okutoba naye naye lwaki teyakkiriza ne bamuzza waabwe nga tebamulongoosezza tiisi ne batoba na kirwadde ne bamutwala mu ddwaliro ly'ewaabwe ne bamulongoosereza ewaabwe le bano abantu tebalina we basalirwa kasita olwala aleeta mukozi mulala tayagala kumanya oba okitegeera gw'ogenda okusigala ng'otoba n'agawundu bwekiba kirwadde nga kyakulongoosa gaana mugambe munzize ewaka munsalize tiketi waagaana kwata ssente ezizo obagambe mungulire tiketi ku ssente zange nzireyo bannongoose mpone nkomewo nkole
okusinga okulongoosereza eno gy'otayina maama gy'otayina taata gy'otayina wa luganda lwo kiki oba okkiriza okulongoosa wuzi ki ezo ze batunga nga byuma ate nga biyingira mu nnyama bo tebeefiirayo bo bwe babalongoosa bulungi ne bigenda bulungi naye ffe we batulongoosa abaana abasinga bafa bannaye temukkiriza obbalongoosereza eno temukkirizanga obbalongoosereza eno nebyo ebyange kati mwana muwala wuuyo bamuzza Nairobi bazadde be bali mu kubonaabona naye essaawa zino oba okiwulidde bo abamulongoosa baagaana bimugjamu kati ate bamusindise waabwe gye baba babimugiramu kakati kino mwenna njagala mukimanye naddala mwenna bakadaama bawangaalira Saudi Arabia. Saudi Arabia you don't matter at all. Tomatalinga toli kojja wa Muwarabu, toli sister wa Muwarabu, toli anti we, toli muganda we, toli ki goli mukozi bakulaba bulabi nga kintu kiri awo muddu basobola okukola kyona kye baagala. Kati njagala otunuulire kadaamu oyo embeera gy'alimu essaawa eno goloza obulamu bwe bugenda kuddamu okuba nga we bwali. Tunuulire embeera gy'alimu gye baamulongoosa ne bamusala olubuto okuva eno mpaka eno. Baddidde ebyuma babimulese mu lubuto, baakwata buno obustepolingi machine buno obuumu obugatta ebitabo obwo banyiga mu bibuuzo obwo ne babugattisa olubuto lwe. Obuumu obwo bunyiga budda mu byenda, bunyiga budda mu nnyama, n'olyoka owulira obulumi. Olaba wuzi ziruma naye ate olwo obuuma. Mukama we yagaana okumuzayo mu ddwaliro babimuggyemu. Yagaana Omuwarabu, yagaana. Era Kadaama yalaba afa obulumi n'agamba mukama we naye nfa obulumi. Kwata onsayise tiketi nze banzize ewaka ewaffe gye mba nnejjanjabira. Era Omuwarabu n'amusayisa tiketi Kadaama aleme kufiira mu nnyumba ye. Naga kansayise tiketi kigende kifiire eyo. Oba osanga yafuna kyayagala, ebiwoowolo yabifuna, ensigo yazifuna eza Kadaama nga ye kikyagwa kyamala. Kati mwenna abafuna complications mu mubiri, omanyi we mubeera ku byeyo eyo abakyala mufuna complications mu mubiri. Complications ezo Omuwarabu n'andika okusalira amagezi agakulongoosa. Bo balowooza nti buli kakuluma olina lulongoosebwa. N'ofuna complications mu mubiri ne bakutwala mu ddwaliro ne batandika okusayiningisa agapapula ne bamala ne bakulongoosa. Ekiba tekyetaagisa. Kati okimanyi nti osobola okufuna cramps mu mubiri ne baagala okulongoosa abo Abawarabu naye nga mission yaabwe eraga nti baagala kulongoosa cramps ezo naye nga balina bye bakwagalamu. Kuba njagala tukkirize tugaane teri Kadaama Mwarabu gw'atayagala mu mutima na nsigo. Most especially nsigo n'omutima babyagala nnyo, oba ebibumbabumba ebyo. Okitegeera? Naye simanyi oba omuntu bayinza okumuggyamu omutima n'asigala nga mulamu, omutima gwofa, naye yono bayinza obba bamuggyamu nsigo, ng'ensigo ze baazitwala. Era sikiwa nti zaasimattuka. Kitegeera? So, mubeere beegendereza nnyo nga mukola decision z'okubalongoosa. Ojja wagenda oli mulamu bulungi, ofunye obukulumaaluma bakulongooseza, obulamu bwo babwonoonye. Kati oba ono baabwonoona tebukyasobola kuddawo. Ayinza n'okuva mu bulamu bw'ensi nga yazzeemu nakufuna musajja amwagala. Tunulire baamusala olubuto nga balinga basala embizzi. Laba olubuto kye baalukola. So mubeere beegendereza nnyo nga bwe mukiwulira. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mubeere bulungi, mweraba.